okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo. Nateera ku nkya ya leero nkwanirizaako gwe andaba era ampuliriza. Eno ye Avento Media Productions 3ABN Uganda, era nga nkusabira omukisa gwa Mukama gukukulembere buli gy'onootambulira olwaleero n'ennaku endala zonna. Wano ku Avento njagala kukutegeeza amawulire amalungi nti okusaba kwo kwadiddwamu nti kati Avento Media App kweri ku mukutu ogwa Play Store era n'ogwa Apple Store, nga kuno osobola okudownloadingako directly n'okutuuza ku simu yo. Era nga tukyali awo tulina n'omukisa nti osobola okuweereza Mukama nga oyita ku merchant code zino. Eya Airtel eri 439785 noti kanjiddemu 439785 noti, ate era neya MTN eri 8389983, nga zino zireta erinnya Avento Media Limited. So oweereza obubaka bwonna bututuukako era omulimu gwa Mukama ne gusobola okusigala nga gugenda mu maaso nga tegufunye okutataganyizibwa kwonna. Mukama akuwe nnyo omukisa. Katusisimuka ate olwaleero February nga 17, omutwe gwaffe gugamba nti omukono gwa Katonda. Omukono gwa Katonda. Ejjo twalabye engeri y'okwekuuma okweraliikirira butya bw'oyinza okubeera nga weekuuma mu kubeera nga teweeraliikirira. Okweraliikirira kuno kwe twatunuulidde kwabadde kwa njawulomuko, nga kuno twakutunuulidde nga okuwulira obujja, okuwulira nga oyina ensaalwa olw'omukisa munno gwafunye, okuwulira nga wali yeetaaze okwemulugunya lwaki Katonda akoledde oli ekirungi gwe n'atakikukolera. So ekyo twakirabye nti okwekuuma okweraliikirira okwo kisoboka, era ataasobodde kubeerawo jjo osobola okuddayo emabega katono abali ku YouTube n'oddamu ate n'ofollowinga obubaka obwo n'otabulekerera. Katusabe. Omutukuvu Mukama Katonda, tukweyanziza ekirabo ky'obulamu ky'otuwadde, ate era ne tukweyanza ndi otuzukusizza. Ekyo kya kitiibwa. Era Mukama ekyo kitulaze nti okyayinayo omulimu gw'oyagala tukole. Mukama Taata, nga twongera okunywerera ku kigambo kyo, ate katukigabaneko n'abalala. Mukama katulabe obulungi bwo. Mukama Taata twebikkulire, tusobole okubeera nga we tunaatambula buli gye tunaatambulira banaategeera nti abo basinza Katonda omulamu, olwo nno nabo balyoke bagatte ku baana bo. Mukama Taata, nga tutambulira mu nsi muno tetuli bansi, kyetuva tusaba amagezi ag'enjawulo aganatuyamba okuvvuunuka ebikemo by'ensi eno, okutataganyizibwa, okusoomoozebwa. Mukama tukwegayirira byonna jangu obeere wamu naffe. Erinnya ly'egguluka liggulumizibwe era mu byonna otenderezebwe, oweebwe ekitiibwa. Tusabe nga tutuyita mu linnya lya mwana wa Yesu Kristo. Amiina. Tugenda kubanga tuyimba oluyimba olwo luli ku namba eya 3 olugamba ndi Yesu gwe eyanjagala. Yesu gwe wanjagala
kanzirukire gy'oli. Amayengo genaku ngagankubira dala. Nkweka mu mikono gyo abanumba bamanyi sirina magezi nze kerezo moyo gwange tewali kidukiro wabula mu moyo gwo. Tondeka nga ntetera natera kugwa bugwi. Esanyu lyange lyona ndija mu kuberwa kwo. Nsenzezo mutwe gwange wansi w'emikono gyo. Gwe weka gwe neetaga tewali akwenkana. Agudomu yimuse vumula azirese. Omulwadomu onye zibule azibidwa zenzijude ekibi guli butukirivu. Yazajendye ekisa kyo sangule bibi byange. Nine nyonto ndetere mazi agamponye nyo. Gwe nsulo y'obulamu kansene omwomoka moyo gwange gujule mazi ag'obulamu. Ennaku z'omwezi 17 February nga guliko omutwe ogugamba omukono gwa Katonda. Tuyinza okubeera nga tuzuukuse tetuli bulungi, tuyinza okubeera nga tulina bye twagenza okwebaka nga bitusoomozezza era ne twemulugunya ne tutandika okubuuza Katonda oli ludda wa? Lwaki okwesse
effeesi yo. Katonda lwaki kino, lwaki kiri? Naye olwaleero katutunuulire omukono gwa Katonda. Ekyawandiikibwa kiri mu Zabbuli 37:23 mpaka ku 24 nti olugendo olw'omuntu lunywezebwa Mukama. Olugendo olwo ggwe nange Mukama yekka yaluyinako final decision. Era asanyukira ekkubo lye newankubadde ng'agwa, talisuulirwa ddala wansi kubanga Mukama amunyweza n'omukono gwe. Olugendo lw'omuntu lunywezebwa Mukama. Kitegeeza nti Mukama yakuwanirira mu buli kyokola era mu buli kyosalawo, yonna gy'otambulira. Era asanyukira ekkubo lye ndi decision yo gy'okoze Katonda agiwe ekitiibwa. Ne bweba ng'emukoseza etya, y'ensonga lwaki tulaba mu Adeni nga bamaze okulya ekibala teyavaayo n'agamba mwe temukirya, nedda. Yagamba nti omuntu asazeewo, naye ate already yali amaze okuteekawo pulaani y'obulokozi nga wakwagala. Sawa tulaba nti omuntu ne waagwa, Mukama tamusuulira ddala wansi, wabula alwana n'amunyweza n'omukono gwe. Ndowooza kati awo oli nange ng'otandika okulaba enteekateeka y'obulokozi bwe yali, ng'aleeta Yesu Kristo okufa ku musaalaba ku lulwo nange tusobole okulokolebwa. Katweyongere okulaba mu Timoseewo ekyokubiri 4:7 omutume Pawulo yagamba, olugendo ndutuusizza, naye olugendo lwe yatandika naye olugendo lwe yatandika edda yali nga tannalumaliriza. Lwatandikira ku lunaku we yafunira obulokozi. Olunaku olwo ffenna we tuba tulusomye, waliwo ebibuuzo bye yabuuza Yesu nga Yesu amugamba nti lwaki osaanyaawo abakkiriza, lwaki onsaanyaawo? Era Pawulo n'amubuuza nti ate kati nze nkukosezza ntya? Ye gwani? Yesu bw'atyo n'amwanukula, agenda okuvaawo nga muzibe. Omusajja wattu n'amala ennaku 3 nga yeegayirira, nga bw'alowooza mu by'azze akola nga ye yali alowooza abikola ku lw'obulungi, naye nga ku luno Yesu yali amaze omutuukirira, era bw'atyo n'aba nga obulamu bwe bwakyusibwa. N'ava mu linnya Sawulo ate n'abeera nga ye Pawulo gwe tutegeera kaakano, okubeera nga ye yawandiika ebitabo nakati bye tukyatunuulira nga bya nsonga Mukama bwe yamuluŋŋamya, ate ng'era Pawulo yasobola okubeera nga yakola omulimu munene, Yesu ng'amaze okujja mu bulamu bwe. So n'olwekyo naawe omukristaayo, naawe awuliriza, bwe wategeera nti Yesu Kristo ye mulokozi wo mu bufunze ng'akulokodde, alina olugendo lwe yakuteerawo. Olugendo luno ng'alukuteerawo olina okubeera ng'olutambula. Abamu lwakudduka, abamu lulabika ng'olwangu, era ebiseera ebimu luyinza okulabika ng'olusukkiridde. Oluusi olutambulira mu malundiro ag'omuddo omuto, naye si kiseera. Ate era bulijjo olugendo olwo toluddukira mu misinde mingi, era omwana wa Katonda oluusi amanyi n'okwavulira mu biwonvu ebirimu ebisiriko wamu n'okuseerera mu biwonko ebiwanvu.
Mu lugendo oluli mu maaso osangamu obuwanguzi obw'amaanyi, naye era oyolekagana n'okuwangulwa olw'olumu. Wakati mu kkubo osangamu n'ebiseera eby'essanyu eringi nga kw'otadde n'ebiseera eby'ennaku ey'amaanyi. Kikyagezaako otutegeeza, ngenda kunyumizaako katono ku bulamu buno nze engeri gye mbisomamu n'ekifaananyi kyenfuna nti olugendo luno gwe tomanyi byankya, Mukama y'abimanyi. Obanga omuzibe oba omuntu gwe bakutte akatambaala ne bamuziba amaaso ne bamukwasa oluguwa lw'aba agoberera, waliwo w'otuuka ng'olaba otambula tolina ky'okoona, n'obanga ali ku museetwe. N'obawo w'otuuka ng'olina okwavula, n'obawo w'otuuka ng'okuseerera kwa ddala, otambula totambula, ky'obala kigaanye. Ate ne wabaawo w'otuuka nga mwattu bikalubye bukalubi tolina kiddako, naye ng'olina kwenywereza ku luguwa olwo. Oluguwa olwo ye Yesu Kristo. So mu Zabbuli 37 Dawudi yayogera ku muntu obulamu bwe obwewaddeyo eri Katonda, era ekkubo ly'omuntu oyo linywezebwa. Ono tukiraba nti olugendo olwo Mukama yalulinako obuyinza, era buli lw'osanga ekisiriko, buli lw'osanga essanyu, buli lw'osanga ki kyonna, Bayibuli etugamba nti musanyukenga, era musanyukenga buli kiseera, kubanga Katonda oyo akuyisa mu bisiriko ye Katonda y'omu agenda okulinyisa ensozi, ate ye Katonda omu agenda okutambuliza ku museetwe. Ekkubo ly'omuntu oyo linywezebwa Mukama. Mukama y'alinyweza. Toliba munyago ku nkomerero wakati ng'oyita mu bulamu. Oli mutambuze ku kkubo ery'obwakatonda. Bw'ogoberera okulambika kwe omusanyusa, era n'oluvannyuma n'akuwa omukisa. Yesu Kristo yagamba ndi bwe muba munjagala munakuumanga amateeka gange. Era bwe yali asaba, essala ye eringa eyolekera okubeera nga akwatibwa okukomererwa. Yasabira ekigambo bumu, naye w'osoma Yokaana 17:17 atulaga nti batukuze mu mazima. Ekigambo kyo ge mazima. Mu bufunze buli ekigambo ekifuluma mu kamwa ka Katonda mazima ate kiragiro. So asanyuka bwe tukigondera ne tukikola, era bw'atyo n'atuwa omukisa. Oliyinza okwesitala ng'odduka, naye kijja kuba kya kaseera buseera, kubanga Katonda alikukwata ku mukono wakati mu lugendo lwonna. Talituleka era talikuleka ng'ogalamidde mu nfuufu. Bulijjo aliddamu n'akusitula nate. So wano tulaba nti Katonda waffe wa mazima. Ne bw'oba ng'oyonoonye n'omwerabira, ne bw'oba nga otuuse ne weesittala, n'olaba nga ekyo Mukama ye waali okukukomyawo ku nteekateeka ye. Kikyakusaba, kkiriza okwagala kwe kubeere kwagala kwo. Musabe akukyayise by'akyawa, ate akwagazise ebyo by'ayagala. Bwe tutyo bwe tunasobola okubeera nga tutegeera omukono gwa Katonda. Kitange weebale olw'okunyweza omukono gwange leero. Weebale
okubeera ng'oli Katonda wange. Weebale okuntegeeza ku bulungi bw'omukono gwo. Mu linnya lya Yesu Kristo, amiina. Weewaawo nja kwegayirira nnyo akasimu kano singa okawa obudde n'okafumiintirizaako. Ebyokuyiga bingi byesoogeddeeko, naye ate nga bonna oyita mu lunaku nga osigala oddingana nga bw'okalowoozaako. Mukama ajja kwongera okubeera nga akwebikulira. Jjukira okuweereza Mukama, jjukira okuwagira omulimu gwa Avento Media Productions ng'oyita ku mukutu gwa Airtel n'ogwa MTN ku merchant IDs zino wammanga. Airtel 439785 noti eyo merchant ID, ate era ne MTN merchant ID yaayo eri 839983. Ayagadde okumanya ebisingawo, okyasobola okulekawo comment wansi awo, ate era ojja kuba oyanukulwa ekibuuzo kyo. Mukama akuwe nnyo omukisa, ate era akukulembere mu buli ky'onoolowooza okukola, buli ky'onoosalawo okwogera, ate era nga byonna oba osazeewo bikole n'amaanyi go gonna, n'emmeeme eyo yonna biteekemu obulamu bwo, kubanga ebyo by'oba osazeewo nzikiriza by'obeera olabye nga bye bisinga obulungi. Mukama akuwe nnyo omukisa. Katusabe. Omutukuvu Mukama Katonda, weebale okutulaga omukono gwo, ng'oli wa kwagala, ng'oli wa kisa. Mukama ffe tuwakola ki okubeera nga tugwanira bino? Nzikiriza nga tewali. Mukama Taata, kakano tunaakola ki okukwebaza? Mukama otugambye nti abo abakola nga bw'oyagala obasanyukira. Era Mukama, newankubadde nga bagudde tolibasuulira ddala, wabula olibanyweza n'omukono gwo. Mukama tulaze ng'olina obuyinza ku bulamu bwaffe. Kakano naffe katukkirize tubukuwe, ate obufuule obulamu obw'enjawulo, obulamu obujjudde okukuweereza, obulamu obujjudde okubeera nga Mukama tukwesiga. Mukama Taata, nga tugenda okutambula okukola emirimu egy'enjawulo, tusaba otusookeyo, leka omukisa gwo gutukulembere, leka omukisa gwo gutubeere. Mukama Taata, seerabidde balwadde abali mu makomera, abali mu kusoberwa okw'enjawulo. Mukama, buli omu mutuukeko n'okusaasira okungi ng'okusiimako bwe kuli. Mukama Taata, tuwambatire tusobole okutambula nga tukutya, nga tukuweesa ekitiibwa. Katutukkirize ebyo by'oyagala mu bulamu bwaffe. Tusabye nga tuyita mu linnya lya Mwana wa Yesu Kristo. Amiina. Okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo.